bwenfa kati tugeze nga kiri god forbid kyebageze ne babaleetera abaana basukka mu Basatu. Ofananyi ekifaananyi ky'omusajja oli bamita Ngolo Kante musambi wa mpira ndyogere simanyi wa tiimu ki yali mukyeri naye bataage nekyamazima ono afaananyemu Ngolo Kante lwakuba ono oluyongoyongo nnyo ate era n'oli bw'ali otugambye Lutalo nti walyanga kimu kimu wano ku kifaananyi kino naye sewaka naye gye nakoleranga okupoota nga bw'oli ebibiri kitegeeza tosobola sevingayo kantu konna ng'olufuna sente mmeka ememba 10 situfera kupooteranga 13 ekyemisana nga kyammeka ekyemisana kitandikira okuva ku 5 ekitosi ky'ekiwunga n'ekijanjalo kitosi nga bw'olaba ekikomando bwe kyali kati nga bw'oli ebibiri oba osabudde olwasa lulamba onoosevinga amanyi lwaliiseka tunulidde ekifaananyi kino kati ate ono maswali awo nga mmaze okubotola hiti njikubye n'akaviiri ka ambasada keyampa ambasada kyate ambasada sabi wamana yakayina kaba katotobazi ambasada yabeeranga n'akaviiri nga kalimu otuyengo tuti naŋŋamba ekibiri oyimba bulungi naye tolina identity kakati kitegeeza eddoboozi we liba identifying olina okubeera ne facing eryoso oli basolo gya identifying amangu ono yani ate esaati yange eno yalagawa mama onani gudali naye kati ono ekifaananyi kino nakikuba mu nakivuba kyali kiggunda ndowooza yali faani 1028 kati ate ono yali ayagala yeekubyeko naawe kama katonda wange nga nakakuba alubamu yange yasooka kapapaala obirabye laba jiini nga nene nnyo wansi kati esaati eno yakubulako esaati ebiseera ebyo twali tujambala paka kuwulira esaati ojambala sente zo ne ziggwayo paka lwewulira obuli nebabirira ekitogi omuzindalo ng'obulaguluma bulungi ate nali ngumanyi ng'omyuse n'amaaso ate gaali gamyuka ki munnange ndowooza ebiseera ebyo ndowooza nali nakava mu kyalo omanyi ekyalo twafumbanga oba n'ennaku z'olina okufumba yadde oli mulenzi kati ate empete eno ku kkono yino ya bufumbo olwo yali yaani omanyi nze bwe natuuka mu music bwendi n'omwaka ndowooza tegwawera nenfuna maama w'abaana so ate omwaka zaaki kati ndowooza kaweta kano kali kake sweetheart gyali ate wano olulenzi lugosi lubi bannange olulenzi awo nga bataliza okuntwala sipiidi mu kibuga abaana b'e Kampala batya kuli awo oba bwabuuza kali akafaananyi kampelezikate nakivu kano akeeno wansi sejjukira nako nti naliko okalaba n'abantu bakalaba balage bange akafaananyi keekano akafaananyi kano nakakuba emyaka 10 okuza myaka emeka 15 era jejo kekano akafaananyi kennyini kasimbo nyina n'akalala nno ng'oline kayemba omubaka wabaala yasooka okuba manija wange bati vale ekivulu kye kyasooka kapaapala abantu nga bajjudde kyokka nno nga teryakumanyi baali bamumanyira baali bamanyi biyimba kituufu nze ng'omuntu baje bamumanyi kakati nze nkubuulirako akayimba ke kakwata naye nga ngenda ku stage abantu ne bayomba siyegwe kati nga mala kusirisa byuma ninyimba mu akapera ogamba nolaba bekubuuka oli omuwala yali apapaaza Lady Mariam okyamuwuliriza ndudde omumuwulizaako bange bangamba yagenda oba yokke ali London namulabako kaawa ani yamukulirira ako kayimba solo bebamukankula luddawa yoyo gwe wali wayimbako nti kapaapala kuba kaalinga akabulamu okupaapala naye kaali kakolesha kyetagisa mu biyumba naye omanyi n'ekibuga ennaku ezo tezaalimu bawala balina bubina nnyo baalimu ennyambala y'abaana b'e Kampala yali tennayonooneka nnyo nga kati ate kati neetegerezaani ekibuga kinyuma ki wabula Lutalo embozi soko kali atutogikatinga mayina wayogedde nange nalyo olaba nnyo ekibuga kikunyumirako bimuli byabizimbe somoza kikojjukira muganda bw'otalyerabira abantu abanyoomye oba abagezezaako okumpulinga down balina kinene nnyo kye bakoze mu kaalya
okutuuka wentuuse era sibeeranga kaawo nze sina muntu gwempanda lulusi epulu banegunji alifalumba eki nyongera kukola nnyo tubulireyo ekirala kusoomoza koze kinyonyola ente ekikwatagana n'ebimuli by'e Kampala bibateeka awo weebale kuleeta bimuli basimbya okuyita okukoda kesisi eyo nambye esimbye obikola otya ye Mukama Katonda abantu abo naye ng'ate era ng'ennyumba enyuma bimuli notimbako wano notimbako wano sina tabbu na bimuli by'e Kampala naye bannange olinayo ebimeka olowooza ebimuli ebinakyo biwangaala era okinogaana ekikala kati kyova okola otya onoko ekirala naye bannange kyova olaba oba oyimba ku stage nga biyiika ate ku stage kubaako ebimuli fere tuteekayo kisaike ku stage tekuba bimuli obisanga eyo gyogenda naye mu mbeera eyo bambi olina okubeera ne principles kwotambulira nga tuvudde mu lwaliro osobola okukuuma obulamu kati ebimuli obizaddemu abaana bameka ebimuli babizaalamu abaana ante era ebimuli obudda bitogerako bima omusajja tabali abaana era naawe nga bwotasobola balabako oba bala nakoma okubalaba tobala kubanga oluusi oyinza okulowooza gwobaze ng'ate amazima ekimuli wasanga bakinoze ekyakutusedde emirandira gwe nolowooza gwe wakinoga kati Lutalo twege twasigala kimu kuyita tata sikooti mugende n'ekyo tofiira wano ne batuleetera abaana bannange bwenfa kati tugeze nga kiki god forbid kyebageze ne babaleetera abaana basukka mu Basatu Lutalo otuuse kwegaana bwegaanyi baana nedda bwafa tebaleeta abaana basukka mu Basatu 3 onre kati ffe tuli batukebera tutya naye nze nja kubaawo nkola Luganda ekyamazima baleesa abalala ngenda kwetegeka wendifiira nga DNA esobola okufunibwa nga weeri tetujja ttawaana nnyo saagala mutawaana kuba nze bandeeterako omwana asinga obukulu obanga twenkana naye ngaomukazi asibye omutima amulese wakano kyalo nti wange nga wamuzaala ddi ate nga titwebuuza namuwa muzeeyiwo ne bankubira essimu ne mbagamba naye kaakati wano mukoze kyabwerere mutwale ku poliisi ebisigadde tunaabinyonyerera kuba abantu abasinga bajja nga banoonya ebizibu in fact nga baleeta ebizibu naye ne beerimbika nanoonya waayingirira mu famire yammwe first born wokazi wali mupiiki nze anetta nze nali nsoma bwa faaza nakiwulirako babugobi ng'ate kati leero tunnyonnyole ki ekyakulemesa obufaaza anti sigwakola yita naye kakati mbuuza abakuwagira osoma obufaaza bo badde bakulaba kuba kati nze nkulaba bulabi ne mmanya nti obufaaza tobusobola naye wabula omusajja sigala munnamawulire mwe be bakuba